Bampita Laura Kanushu Opori. Ndi mukyala munnamateeka nga kansila bw'ayogedde abamu mukimanyiko nti sigwe mulundi gwange ogusoose era akalulu akawedde neesimba mu kifo kyekimu naye nzikiriza nti Katonda teyakkiriza. Mukimanyi mwenna nti obukulembere buva eri Katonda, bube bubi bube bulungi Katonda aba abukkiriza. Wabula nzikiriza nti ku luno Katonda ajja kukkiriza. Yadde nga siri mu parliament mu mulimo gwange ogwo ogw'obwa lawyer nina byenkoledde mu disability movement. Bwe namala okusoma ne bannange era abaliko obulemu twali bana era twabonaabona nnyo Makerere nga tuyita mu mbeera y'okusoma. Naye ne tugamba bwe tuvudde wano bannaffe abafaananako nga ffe tusobola tutyo bayamba. Bwe twatula ne tulowooza nti kye tulina kyokka kye tusobola obbawa bwe bukugu bwe tujja ku yunivasite, ne tutandikawo ekitongole ekiwolereza abantu abaliko obulemu. Ekitongole ekyo nze nkikulira, bakiyita Legal Action for Persons with Disabilities. Bw'oba ng'oliko obulemu ng'olina omusango, naddala omusango oguli mu kkooti, tukuwa looya n'akuwolereza nga totusasudde ssente. Ekitongole ekyo n'emirimu egyo tugikoledde emyaka 15 era tuwolereza abantu bangi nnyo mu Uganda. So eyo ye contribution yange gye nsoose okukolera famire yaffe eno eya disability movement. Era sirowooza nti President Museveni waliwo yali amukonkonye ku luggi n'amulemerako n'amugamba President, abalema bakufuwagidde emyaka gino gyonna, lwaki ffe naffe totuwako ka meeting? Wakiri 2 hours, wakiri 1 hour, twogere naffe ebituluma naffe otuweko by'otusuubiza. Nkimanyi babasuubiza bu pitch, simanyi bw'abakansala. Myaka emeka? Tetujja kubeera awo tulowooze nti President Museveni ku mirimu gy'ayina ajja kubeera awo alowooze nti n'abalema nga tewali amukonkona. Wataka kubaako amujjukiza. Naye emyaka gibadde emeka nga tuli wano mu system eno. So nze nsuubira era nzikiriza nti siyinza kubeera mu parliament nga tuli abantu 5 ffenna tukiikirira balema. Mazima ddala ne tulema kuleeta president amitinga abantu be. NRM disability yesinga okuwagira NRM mu Uganda. Ekintu ekikwata kusoma, President Museveni bwe yajja mu bukulembeze yaleeta scholarship eya State House. Bameka bali bagiwuliddeko? Scholarship eyo President Museveni bwe yagiteekawo eyamba abantu abateesobola mu bya ssente okusomesa abaana baabwe. Bw'osoma research egamba nti abantu abaliko obulemu, we are the poorest of the poor. Ffe tusinga obwavu. Abwavu be bakuba layini, ffe tusembayo ku layini. Kati President Museveni bw'aba yateekawo scholarship nga yakuyamba abaana b'abaavu, ffe abaavu the poorest of the poor abatudde wano leero, ani yali afunyidde omwana we ku State House scholarship? Lwaki tubeera mu mbeera nga tuwagira ekibiina emyaka 3 naye nga program zeetaddewo tetuzifunamu? Lwaki budget eyaffe yentono? Abantu bagala ne bakulembeza nti bali bangi babawa ssente kuba baagala akalulu. Nabagambye we are 6 million disabled people in this country. 6 million bwe tutakuba kalulu ka NRM eyitawo. So njagala projects eziriwo government webeteeka mu saako z'abalala n'eyaffe eteekemu. Bwe baba wa projects abakyala naffe batuwe eyaffe ng'ate ssente zitegeerekeka. Naye ennaku zino nammwe muwulira, mulaba amawulire. President Museveni mumulaba nga alina groups nyingi za meeting ate mubalaba? Boda boda, taxi,
batembeeyi bayimbi temubalaba abo abantu bonna benjogeddeko tebalina abakiikirira mu parliament naye buli we baagalira president abalaba abalema mwamulabako dimpozi President Museveni bw'aba asobola okumiitinga abayimbi n'abawaca mulowooza bw'aba miitinga ayogera bwogezi bigambo n'atambula n'agenda ensawo eba nnene n'owulira nti simanyi motoka simanyi babawadde za miliyoni 15 simanyi miliyoni 2 simanyi babawadde biki fe abawagidde NRM okumala emyaka 3 fe representative ya NRM leadership ya NRM 30 years tusobola tutya okubula chance etulako ne President Museveni tumugambe bitundu leadership ya President Museveni siraba lwaki President Museveni agenda okulaba abataxi abatamuwana kalu n'aleka ffe abaliko obulemu ddala temujja kuba na bwenkanya bwe munaamwagala kukwata kanusu atatuulangako mu parliament mugeregeranye n'omuntu atudde mu parliament emyaka 15 nti bw'aba agenda kujja abaweeyo 10 oba 2 nti nange n'abawa 2 n'azijjawa kakati ekintu ekyo kitonedde ki leadership yaffe ekigyonoonye ssente olunaku lw'akalulu omuntu abantu badde tebakuba na campaign by the way bagikubye kati olwa covid babalindiranga wali nambole n'ekisawo kya ssente nga bawa nemukuba akalulu nemugenda naye nagambye omuntu bw'anajja enkya n'abawa 2 3 mukubire gundi kale mufunye ssente mugenze mutiikinze myaka 5 munaba n'emitwalo 3 ago abadigize lunaku kyogereko era mukubona abo mami nze bwogeza okwogera ku kigambo kya President Museveni kyanzunza dde omutwe era nzijukira gwali mwezi gwa musanvu ng'ennaku z'omwezi 12 2019 President yatuyitako erugogaawo nga bakansalazi ffenna naye kyasigala kinnumiriza nga ndaa buli ayimuka tiyayogera ku disability nali omu yasobola okuwaguza naye olw'okuba nti bo bannaffe abeeyita abalamu ebiseera ebisinga bwakwaba nga walemala awooza nti wenna walemalira ddala complete okuva mu mpale paka ku mubiri esembayo kubanga President Museveni yankwasa Honorable Kamukama okubanga tusobola okutema empenda nampitako ebifundiro eziwera kwokera house okubanga kyetagisa abalema bameka kyetagisa kinaki naye enkomerero ya byonna ne covid wayingiriro nga tulemeddwa okusinka President Museveni nebuuza wensobola nze nganze kansala wa district okunoonya omuntu asobola otuwa eggaali 4 n'atuwa n'emiggo 4 atoola omubaka wa paalamenti gavumenti fe yatumma emmere naye teri mulema wa Mukono district atafunye ku mmere ya covid nga tusonda nsonde kati kitegeeza kyenji gye tubaddeko ne bannaffe be twaddira mu bigere tukoze omulimu gw'amaanyi abantu bano tubawa amaanyi tuleme kumulimba songa endala ya President Museveni wano tukimanyi 100 ku 100 obululu President Museveni bwasooka nabo bwabalema naye yatwerabira omusajja otatumanyi akoma kulaba eyo naye bamupi baffe webali katika mukyala Sofia nalulenze mwogerako gye yabadde wano yatuwadde 10 nenze 10 naliridde maama n'akalwa kange kaku kubanga emyaka gyange 5 mbadde simumanyi nze jole nasoose omulala nagenda nalibona kanwaji Sofia sina kaluluke kubanga mu myaka 5 leero nasoose okukolaki okumulanga ani mukulembeze onale bondezi omusajja ajja womuyitira najja twakuza olunaku lw'abalema wano n'avuga emmotoka ye n'akolaki najja ne support n'agituwa manifesto yange yeeyo maama awo maama twamazedda eyinza okulabika ng'entono
naye nabagambye nti nja kubasuubiza ebintu bye nsobola okukola. Mama eri kumulamwa. Lwaki sijja bagamba bye sisobola? Kuba njagala nti bwe munampa akalulu n'enkomawo wano manifesto yange y'endagaano yange nammwe. Mulimbuuza nti ebigambo bye wayogera ennyo biri luddawa? Ate nze sifa mbeerawo buli kati. Nabadde bonna tewali ajja kufa.